Olukungaana luno twaluyise okusobola okutegeeza Abannayuganda wawe tutuuse mu nteekateeka y'okulonda kwa 2016 nga bwe tuzze tulambika. Kusooka twagala kwebaza abo bonna abawagidde emirimu gy'akakiiko k'ebyokulonda nga bagondera biki byetugamba birina okukolebwa ate nga babikolera mu budde nga basinziira mu mateeka. Twagala n'okwebaza gavumenti ya Uganda etuwadde ssente zonna zetwetaaga okukozesa oba okutambuza emirimu gino gy'okulonda. Twagala okwebaza n'ebibiina by'obufuzi ebyanakyewa ebikoledde wamu n'akakiiko okulaba nti ebyo twakakola byonna bituukirizibwa, naddala okutereeza enkalala z'abalonzi oba regisita, ozitimba eri abantu okusunsulwamu okubesimbi oba nominations na campaigns kati zigenda mu maaso. Twagala kubeebaza n'abamawulire, mwe omuzindaalo gwaffe, mwe eddoboozi lyaffe tuyisiza bye tugamba ne mutegeeza Bannayuganda biki ebigenda mu maaso. Twagala kwebaza n'ebitongole by'okwerinda abakoze kyonna ekisoboka okulaba nti embeera eri mu ggwanga ya mirembe ate ng'ezisobozesa ebyokulonda okutambula obulungi. Twagala kwebaza n'aba staff ba Electoral Commission bakoledde eddala omulimu munene era kati bakyakola, era basinga obungi tebaalinda mu Christmas, baali mu ofiisi oba mu bifo by'enjawulo nga bagezaako okulaba nti ebintu bikolebwa mu budde. Naye twagala okutegeeza Bannayuganda kati twakamaliriza okuwandiisa abagenda kukola ku lunaku lw'okulonda ku polling station zonna z'eggwanga. Tubayigiriza oba tubadde tubalaga tubayigiriza biki bye balina okukola ku lunaku olwo lwennyini okulaba nti akalulu kajja kubeera k'amazima n'obwenkanya. Abo bonna baagala okuba nti ba observers mu kulonda kuno, oba bavudde bweru we Uganda oba bali munda mu Uganda, n'ogwo omulimu tugutambuza era abantu bange bakatuwandiikira nga balaga nti baagala tubawe permission oba accreditation okujja okubeera mu kulonda kuno. Nga bwe tubadde tutegeeza eggwanga okuviira ddala mwezi gw'omwenda, commission ebadde ewulira emisango oba okwemulugunya okuva mu bitundu bitalimu by'eggwanga ebyava mu kusunsulamu kwaba abasimbyewo. Ensonga zino notwogera kati nyingi zetumaze okusala, naye waliwo n'abamu kati batugenda okuwulira bwe tuva wano bati okwemulugunya kukyagenda mu maaso. Bikwata ku ebiseera bya campaign, campaign zigenda mu maaso ku beesimbyewo ku ba president, ba members of parliament na gavumenti z'ebitundu. Twagala okubiriza abo bonna abeenyigidde mu campaigns nti mugondere amateeka, mugondere biki akakiiko kitwateekawo ebirina okugobererwa nga muli mu campaigns oba mutambuza campaigns zammwe. Kyagala okukakasa nti etteeka erikwata ku nkozesa ya kuuma tulirina minisita yamaze oliteekako omukono, yalitaddeko omukono ng'ennaku 24 omwezi guno gwe 12 kati liriteeka akuuma kano engeri gyagenda kukozesebwa okuviira ddala ku eddaala erisooka, eryokubiri, eryokusatu mpaka kutuuka kubala bululu kiri mu mateeka era tulina nja kuba tuli bategeeza. Akuuma kagenda kukozesebwa njagala kikakasa oba kikakkiriza nti akuuma ke kagenda okukozesebwa ku buli polling station
okukakasa ddala gundi mulonzi mutuufu wano ku polling station walondera. Ate ebitatusanyusiza waliwo guno mukutu gwateekebwa baguyita gwa Fanon. Bagamba nti bataddeko mukutu ogusoosesa buli munnayuganda okumanya oba okutegeera alondera mu kifo ki n'ebirala. Naffe tugamba nti omukutu ogwo teguliiwo mu mateeka ffe mu kulaba kubanga obuyinza obusobozi oba omulimo ogukwata ku okutereeza enkala z'abalonzi oba National Voters Register, okutegeeza abantu nti regisa yiino olondera kifo kino obwo buyinza bwa kakiiko k'ebyokulonda nkutusinzira mu ssemateeka. Teri muntu mulala yenna oba kitongole kyonna ekiwereddwa obuyinza ogamba nti mujje tubalage we mugenda okulondera. Obuyinza obwo bwa kakiiko ebyokulonda. Era twamaze okuwandikira Uganda Communications Commission nga tubategeeza nti kino ekitongole oba kibiina kino oba kiki Fanon abagamba nti bakola omulimu gwa kakiiko ate ffe nga tetubamanyi mukitunuuliremu mukozesa amateeka okulaba nti bye bakola kubanga bayinza obaweereza information tali ntuufu ne batankalanya ensi. Bayinza ogamba nti kakati ekifo kino abalonzi bonna babagjeewo so nga te si kituufu. Byonna bikwata ku register mubuuza kakiiko k'ebyokulonda era naffe twateekako mukutu we musobola okutegeerera nti tulondera wano. Nga bwe twategeeza eggwanga tuyitomba amawulire twakafunako obululu okuva ebweru bwe baabukubira oba abeesimbyewo ku kifo ky'obwa president, abeesimbyewo ku bwa member of parliament constituency na abeesimbyewo ku lukiiki ly'abakyala mu parliament. Twabayita b'amawulire ku kisaawe ky'Ennyonyi Entebbe era ne mulaba obululu obwo bwe baali butuusiddwa. Kati tubulina era tuli mu nteekateeka yokulaba nti tubuteeka mu bokisi busobole okutambuzibwa ogenda mu districts okulonda tekunatuuka. Era twatandise nokulaba nti ebintu ebirala byetaagiswa nabyo tubiteekateeka bitambulire wamu n'obululu buno.